singa Najjemba tafuuka president wa Uganda Uganda tejja kutereera era mwandibadde munteekamu obwesigwa bwammwe okusobola okukyusa eggwanga lyaffe. Nolowooza lwaki abantu bakuvuma? That's expected. Teri nsi nti buli omu agenda kukwagala. Nati kati nekirala banvuma lwakuba tebamanyi. Sooka weeterezeko mu bulamu. Nati tebamanyi ate obutono kyeki India by the way India banna India before nga tunaba kwagatereza Uganda ate netereza embadde obyo bigambo byawe baddembe okogera kyonna kye baagala naye kyenyinza okugamba India ndi bulungi buli kimu ate by the way ndi very healthy siri mulwadde naka waliwo yangambye ngenemira eddagala naye siri mulwadde naka State of the Nation ya president nakubeera clarified oba wagisomako State of the Nation eyakagwa jujuzi nabadde sinabagiraba ayagala kwa president nga tonabala State of the Nation eyamalirizibwa wiki nnamba emabega nabadde sinabagiraba wa president yali atubuulira ensi weeyimiridde awanze mbadde njagala naawe ogimpitiremu mpolampola mbadde manyi wagigoberera okulaga nti wano bwe yayogera ku byamata oba bwe yayogera ku abaguze ebifuluma n'ebirala yalimbamu so mbufunze naye tonaba ku bigoberera nabadde sinabagigoberera naye nga nagiwulirako kuba waliwo awo bagambira si waawo baministers bali bagambira Uganda yeewole ssente eddemu yeewole ssente from the World Bank just nabadde sinagifollowinga up bulungi nti nsobola ogyogerako ekiryawo naye ng'era nagirabako ekyo ekimala wajirabako ekimala neto nabagifollowinga like sinabagifollowinga bulungi naye ng'era ngenda gifollowinga kubanga era I have to know his state. But ogoberera ebitambula mu Uganda? Yes sir. Current affairs biki ensi wetambula? Yes sir. So buli kimu kina mu 20 district tulina bwezi zanyu nonyamwa. Osinzira byonna byokola nkwaniriza kubuza konti osibi otya afunye okusomozebwa nkusasidde. Asotoka ku bwanduzi nkiyozayoza. Tuli ku MS Media Zematia Sekanjako nina Madam Najjemba Jorini. Ayagala president wa Uganda ndoza mukyala yakasoso okwesowolayo. Agenda kubuuza tugenda kwogera ebigambo. Najjemba tukwaniriza buuza abantu. Nsanyuse okwogerako nammwe ku media affair MS. Amannya gange nze Najjemba Jorini era nga nze okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lyaffe Uganda. Owangalira wa Najjemba? Mpangalira Nkoowe. Nkoowe? Yes sir. So we wakera ku machano gambo yaga kubana president wa Uganda. Sakeera lunaku lumu. Kubeera obukulembeze si bwakubana geteekako. Kino ekirowoozo nakirina kuva dda era ndudde nakyo. Era ne 2020 singa emyaka gyali giqualifyinga nali nja kujja neesimbewo. Naye qualifications zaali tezinnatuukagana na mutindo. Yatandike Najjemba. Najjemba yaani? Najjemba ndi mukyala eyeddira eŋŋonge era nga ndi mukyala Muganda. Era nga embagambye nti mpangalira Nkoowe. Taata wange Mwami Ule Vincent n'omukyala Nabulime Feibe era nabo bali Nkoowe. Nkulidde muno era nzaaliddwa muno. Najjemba mufumbo? Nedda Najjemba si mufumbo. Najjemba kyabeera waabwe? Yes sebo Najjemba abeera waabwe. Ayagala kufuga Uganda ng'abeera waabwe? Ate kisi era ngenda sina kufuga bula ngenda kukulembera. So wasomako? Yes sebo. Paka wa? Namala senior 6. Oli muvaaka kati? Yes sebo. Nerindako kati obukulembeze bwa Uganda oli asituka kusituse waabwe naga kati njagala kukulembera Uganda. Nedda sebo. Qualifications ze zikutwala. Nekirala obukulembeze si bwakuzuuka lunaku lumu noga ogenda kwesimbawo. Commitment joina yekweyimirira. Kati biki ebyasinga okusikiriza ogamba nti njagala bwa president si bwa kansala si bwa MP bwa president? Ekyasinga okunsikiriza okujja okwesimbawo okusomozebwa kwe tuyitamu ngaffe abavubuka eyo n'ekirala ndi mukyala abadde agoberera nnyo ebyobufuzi bw'eggwanga lyaffe Uganda era nga
ekyo kyokka byonna byendaba obufuzi nga ebubadde gavumenti nga bwetambula abantu bonna batambula mu bifo eby'enjawulo ebyo byokka bye bisinga okunsikiriza n'okusindiikiriza okwesimbawo. N'ekirala, I was inspired by that president, the president of Tanzania, that female president. Okimanyi nti okuva we yajja mu ntebe Tanzania eri fa. Yagisanga eri fa, Magufuli yali agiwanisa. Naye era n'ayongerako singa yali takola, singa yali talina kyakola, singa he declined, but did it decline? Because yasanga system ng'ekola. Not system n'ogisanga ng'ekola naye nga tolina what? Tolina knowledge about it. Of course ebe gena deteriorating. Ne mu America bagamba nti kebe pusse esolo fuga America because system weeri. Nedda. Ebintu byekola byokka. Nedda system n'eba weeri nga omuntu ali mu ntebe tamanyi kyakola. Kati we bakuwa omulimu tugeze bakuwadde ogenda managing a bank oba tobeerako manager tolina kyomanyi ku account so ogirunninga oba tosobola girunninga. Najjemba oli serious ku byoyagala? Yes sir, mukama wange. Obwa president bwa Uganda? Yes sir. Ojja independent yo n'ekibiina ky'ebyobufuzi? Ndi independent sir. Lwaki togenda kwa mu bibiina by'obufuzi? Ekibiina nja kukola ekyange gye bujjeeyo. Reception y'abantu beeri etya? Naddala ab'ewaka kuba ab'ewaka basinga okusooka okuteekamu amaanyi nti weesimbewo. Nedda si nti ab'ewaka be banteekamu amaanyi nabo nabagamba bugambi. Era bonna basukka ne balowooza nnimba ngera naye bw'okirowooza nti ndi kulimba. Because ndaba nga atali serious. Nkulaba nga simanyi naye ndaba nga atali serious ku kyoyogerako. Nze kyenyinza okugamba osobola okunjajinga mu ngeri yonna naye nga ndi serious osinga bw'olowooza. Nzijja ate sirina gye ndaga. Ninda ku lunaku nga nominations ziwedde oninde ku ballot paper ompe tiikiyo. So ogenda kubeerako ku ballot paper? Ngenda kubeerako. Enteekateeka wazitandise dda kunoonya mikono okukola biki? Emikono tetunnatandika ginoonya. Naye ngamba gwe omwana yakamala siniya ey'omukaaga ajjawa ssente ezigenda okuvuganya akalulu bwa president. Okola mulimu ki? Nkola mulimu ki? Nze nina business yange ntunda engatte ezo sneakers. Ziri olinga zaakutte? Ezo zennyini. Eriruddawo? Tofaayo mugenzi saga kunoonyerezaako. Nedda tusobola ogiranga abaana abantu bajja ne bagula era erinkoowe. Erinkoowe? Eyingiza ssente nga mmeka omwezi? Eyingiza. Zikusobozesa okunoonya? Zo zennyini zennyingiza. Then nina ne family. I have a supportive family. They back me up. Najjemba atalina musajja? Najjemba talina musajja. Atalina maka? Atandaba gwe tutandaba kutestingako ku managinga maka wadde omwami ayagala managinga Uganda? Yes sir. Bw'olaba bigatta ebyo? Lwaki tebigatta? Family egamba ye esobola okusupportinga? Bulungi nnyo. Era singa baali tebakyagala bandibadde tebansupportinga naye if they are also committed to support me, that then why not? Kati obukulembeze bwa Uganda obulaba otya nga Najjemba? Obukulembeze bwa Uganda omukulembeze aliko akoze kyakoze. Situjja gamba nti akoze ebi byokka era alina byakoze eggwanga ne litambula. Kubanga era singa abadde takola birungi singa kati Uganda teriiwo. Era neera wabeerawo ebigaana nga kyo tekitambudde mu kkubo lyakyo ttuufu. Kati ebyo ebyagaana bye nzija okutereereza ddala. Biki ebiri mu manifesto yo? Byogamba nti ensonga eno nsobola ogikolako bwenti, eno eri bweti naye nze nsobola okukikola bwenti. Ekisookera ddala ekya regional differences. Mulimu obusosoze mu regions nti bano beno tribe bano bali eno bwe bityo. Then mulimu n'obusosoze mu religious when we go to religions namo mulimu differences. So kati ekisookera ddala tunaba tukoze unity ne to bring up people together. Tulaba nti Uganda ejja kuba etambula nga temukyalimu nti mwana wa gundi nti kati lwakuba nze ndi mukatuliki ngenda kuyita mukatuliki munnange lwakuba nze ndi musiraamu ngenda kwemployinga musiraamu ebyo nabyo bategenda kubeerawo because we are all together, we are united. Byebyoka biri mu manifesto? Si byebyoka biri mu manifesto. Then mulimu n'ebyo ebya corruption. Then waliwo n'ebya taxes. Waliwo bino bye babadde bagamba that waliwo etteeka lya Dembu owa boda bamusanga avuga speed, that is abemotoka. Yeah, no naba boda. Yeah. Nga bakuwa kadi ya mitwalo 3.
no waliwo tugenda bulungi okebere ku mawulire nga bakuwa kadi ya mitwalo 3 naye do you think wa boda ovuga ne boda ya banja olino ndisasula bulunaku ogenda nsasula mutwalo gumu abamu basasula gumu we batyo woba following the app boda ya loan wabula bakuwadde ekipapula kya mitwalo 3 ngolooza bagenda kuzijjawa ati gwa oba ogamba otya that's public bribery bachita public theft nti babera agala kubba sente z'abantu publicly gwogamba oti wa boda mitwalo 3 gwe tolanga gye kiri kyengamba government yo ye beegamba etya ebeegamba kubanga tuli kati ng'ekyo government ng'ekyo naye enguudo za highway zibeera za speed zibeerako speed ne kati kyenyinza okugamba nti kati omuntu ng'oyo oba nga you to punish that person ezo sente tesobola muyipozingako ezo sente oba omutumye kubba kuba naye aba ayagala osigaza booda ye aba agenda kubba naye woba ne limit ya speed eyo ntono nnyo ku highway ntini nnyo tesaana but era ndaba ab'enguudo babeerako obuzibu gavumenti yebeerako obuzibu okugamba nti ate omuntu speed 3 ku highway speed 3 omanya accident ebegenda obeera okwo kati Najjemba myaka 4 President Museveni nga yafuga bakuzala mwaka ki banzala 2.5 olina myaka 2 neruli wali esibyo naye kyali kikuziza gyali myaka nga tesinaba nakumala senior 6 atogenda agenda ku university nja kusoma okusoma tekukoma nawe oddayo n'osoma biki byolaba nti nze bwenjija mu bukulembeze nsobola bikyusa Museveni wadde myaka 4 ekyamazima wano aseeseetuse wano biriganye wano sokera ddala corruption nekirala lemeredde okunitinga abantu kinasosogeddeko kugamba nekirala ekya corruption nekya overtaxation nekyo ekyokuba nti ba investors bebasinza occupyinga the biggest economic wealth of our country nti business esinga zaba investors nti Bannayuganda tetulina kyaffe kiryawo nti kati bagambye nti bagenda kujja mu sente zaabwe ngoza Uganda egenda sigalawa naye byonna tulina sooka okukyusa nitumanya nti kati economic wealth eri depended on us omanyi nti in Uganda we indirectly have neocolonialism. Opposition eriwo kati ogiraba otya okulemerwa Kyagulanyi ekola emirimu gyayo ngamba ogiraba otya because oli politician kati siri politician wabula ndetawo nkyukakyuka nze ndi muntu ayagala enkyukakyuka ogireeta ogiraba musimu byabufuzi era mu byabufuzi opposition olaba otya opposition ekola emirimu tesobola kujjako Museveni nati byagirema olaba luli yalemerwa okugijjako kati nze nzije mujjeko performance eyo gireetinga otya ku 10 ndi wankaaga kaaga ebeera ekoze Kyagulanyi asobola okujjako Museveni mukulabako mu kusooka nali ndaba nga asobola omujjako naye kati ndaba nga tekisoboka nga nze kaasobola gwewe kasobola lwaki Kyagulanyi tasobola kujjako Museveni nati ne uli teyamujjaako luli yagamba bamubba kulona agamba tuddayo mu kalulu nati tulinde akalulu ansa eri wali kuki ku bout so gwe osazeewo okuva mu mpozi tuli wa opposition kale osazeewo okuva ku oli eyakwata ekyokubiri ate naawe ojje ogabanyegabanyemu obululu nkwata ekisooka kyogamba osobola osinga Kyagulanyi nyiga amapensa njamusinga ogenako sapodi oti mirembe yakozesa kibutabanguko ngowa wosinga olaba wosinga owulira nti abantu beno baafudde abantu beno bakoze bwe batyo basinga kuvaawa mu budde bw'ebyobufuzi ne kati nga tebanatandika nga elections ezinaba kuba open tonnawulira kuba nabaddeawo ku Twitter nendabako abaana ba Nuupu balumbye ekitabo kya Nuupu ne bakikuba amasasi abasirikale naye nabadde era nga nkyagenda maaso n'okusoma waliwo awo gwe nalabya commenting agamba nti abaana ba Nuupu nabo bennyini bakuba abantu abalala whereby nkimanyi omwana omuntu aba awagira Nuupu nga gwe toli wa Nuupu agenda kusabula yagala gaana towagira Nuupu violence of course agenda gikuteekako
N'ensonga mbadde sikimanyi. Weegendereze nze according to my research and the follow up I've been making. Ekyo mbadde nkiraba. Nera se basobola okikyusamu ne batakozesa violence emirembe gye gikyakisinze. Let's promote democracy bintu bitambule bulungi. Obuyinza busobola okukyuka mu Uganda mu ngeri ya democracy? Bujja kukyuka. Nanti kati ekirungi omukulu wa NUP Kyagulanyi, Honorable Kyagulanyi yatugambye nti it's a protest vote. Kukuma kalumpa akola ki? Kuwulira bubi. Akanuupu naye. Nanti bajja kakuma kati tulinde tulabe. Aimu yali kugenda ku ballot paper oba aimu yoddala yakwagala bukulembeze? Aimu yange yakwagala bukulembeze. Ate lwaki aimu at going on the ballot paper? Wengenda ku ballot paper. Just publicity bichi. Publicity yaki? Publicity yaki? Ali akuteka mu sente naye. Kugambye nze ne family yange. Ani yakulese okwesimba? Nze neerese. Tewaliwo omuntu ali mabega wa bino byonna ebyo. Teri muntu ali mabega wa bintu byange nze ne family yange. Wagenza olaba obukulembeze bwa Uganda bwolina okusookerako. Ndi muna Uganda. Osooka n'ogerako kuwa kansala kuwa MP n'ojjanga okulampolampo. Lwaki? Lwaki agantandikire ku bigere? Era watu olina mutwe tosobola kutambula. Osobola otambula nga tolina mutwe. So kati mukulabako buli kimu Uganda esobola terera ku Najjemba. Yes sir. Singa Najjemba tafuuka president, Uganda tegenda kutereera. Soko kyogerawo. Mukazi mwe kuloza ako. Singa Najjemba tafuuka president wa Uganda. Uganda tejja kutereera. Era mwandibadde munteekamu obwesigwa bwammwe okusobola okukyusa eggwanga lyaffe. Noloza lwaki abantu bakuvuma? That's expected. Teri nsi nti buli omu agenda kukwagala. Nati kati nekirala banvuma lwakuba tebamanyi. Soka weterezeko mu bulamu. Nati tebamanyi. Ate obutono kyeki. India. By the way India. Banna India. Soka wetereze before nga tonaba kwagatereza Uganda. Ate netereze mbadde. Obyo bigambo byabwe baddembe okwogera kyonna kye baagala naye kyenyinza okugamba. India ndi bulungi buli kimu. Ate by the way ndi very healthy. Siri mulwadde naka. Waliwo yangambye ngenemira eddagala. Naye siri mulwadde naka. Ye nze nalabye nga kirabika just tebamanyi. Waliwo nayaga nti Uganda kati efuse emanyirwa bumanyirwa ku level eyo. Kati bagenda oyisa etteeka ogamba nti 18 okudaagulu baali tebakiraba. Yani yabagamba nti okufuga kuba ku myaka obuba bwongo bwa muntu. Amagamba wali wagidde Kyagulanyi. Nange bampagire oba Kyagulanyi ampagire. Kyagulanyi akunganya abantu ate kati wakubyeko ku lukungana lwonna. Mwegerako n'abatuuze. Olukungana zigenda tutandika nzija. Just mbadde nkyakola nga nkyetereza. Tuvala bwe yangambye mbu lwaki bujjo tovangayo. Bakulabanga kazanyiikirizi. Bagera bakiraba we batyo naye bannayuganda muve mu ebyo endowooza baveemu. Ndi mukulembeze nzija kwesiima nzija kukulembera ggwanga lyaffe. Abakulu bawummulemu bayuth tukikwatemu tutambuze eggwanga mugyeraba difference eriwo. Leero basoma budget. Yes budget yatandise saa 8. Yatandise. But ngayagala obukulembeze wagobereddeko ku budget. Of course budget mbadde natandise okigobererako. Naye nti ojjukira obadde neetaaga mu bwangu. Sisobodde kigoberera bulungi naye ngenda kuddayo following up because of course I have to be updated, I have to be informed. Kati esawa zino sina kyenza jjogerako kati nakumala state of the nation ya president wajira kubeera clarified. Oba wagisomako state of the nation eyakagwa jujuzi nabadde sinabagiraba ayagala kwa president nga tonabala state of the nation eyamalirizibwa wiki namba emabega nabadde sinabagiraba wa president yali atubulira ensi weyimiridde awanze mbadde njagala naawe ojimpitiremu mpolampola mbadde manyi wagigoberera okulaga nti wano bwe yayogera ku byamata oba bwe yayogera ku ebyanguze ebifuluma n'ebirala yalimbamu so mbufunze naye tonaba ku gigoberera nabadde sinabagigoberera naye nga nagiwulirako kuba waliwo awo bagambira si waawo baminisita ze bali bagambira Uganda yeewole ssente eddemu yeewole ssente from the World Bank. Just nabadde sinagifollowing up bulungi
nti nsobola ogyogerako ekiri awo naye era nagirabako ekimala wagirabako ekimala netona bagifollowinga like sinaba gifollowinga bulungi naye era ngenda gifollowinga kubanga era I have to know his state. But ogoberera ebitambula mu Uganda? Yes sir. Current affairs biki ensi wetambula? Yes sir. So buli kimu kirina mu 20 district tulina bwezi zanyu nononya mwaka guno. Yes sir. Anti katugambe amagombolola tulina bwe kati ne kati ngana jemba ngamba otonda ngatto business eri worth sentiment. I know business eri mu sente give ko ne kidala I also work for someone. Ngokola mu nti nkola ate kati ekifo kyogerako kiri public toyina kukweka bintu byokola kasitebera nga sibya kuwamba government sibya kukuba mundu sibya ngolabye empambye singa nade sagala kibere public nade sijja kuvayo naye navuddeyo nemba inform nade so bali ndane tumala nominations ndio kamba informing but navuddeyo nemba gamba alia tawadu ade bagamba ngato nteyabadde ko kubano be basomye ku NTV just that ba prospective candidates be batsomye yeah just abantu tebamanyi but just tebamanyi tenzo kugamba nenga mukimanye nti wendi nzija wa president wa Uganda santo ganda zinja wanaye kugambye nze ne family yange Neti love supportive parents, they are all working. Why not? They have to support me. Bakola. Give our sent Zuwera. Zuwera. Otambulira motoka kikaaki inaku zino. Kubanga ogenda oli mu kuseka naye ogenda mu districts ezenjawulo okunoonya emikono ekyo kimanyi bulungi. Yes sir. Ogenda kutambuza boda. Ndatambuza motoka. Sente ono spending ayo okulya okusula biki buli kimu kyakolebwa budget we yakolebwa era buli kimu kigenda tambula bulungi gwe tutokyeraliikirirako. So abalowooza nti bazanyira ku Bongo banone ku vvu banoonere ddala ku vvu Bannayuganda bange Bannayuganda bannange etsookera ddala ndi serious ku kyendiko mundekera olowooza nti guno muzannyo mulimu ebintu batazannyiramu simanyi kale mutijjawa nti osobola okuzannyira ku kifo nga kino enzo tozannyira ku ggwanga lyo kuba president enzo tozannyira ku bukulembeze bw'eggwanga ate bakulanga atali serious otandika otya ku bukulembeze bwa ggwanga waggulu wakamala senior ya mukaaga just tebamanyi omanyi nti mubeere informed nekirala believe in yourselves waliwo yangamye mbwata confidence booster yamize bi confidence boosters bimeka yegwe mbunamize bi confidence boosters bimeka Nade no kusubira kugira mu gomesi ya feri jewe kulisamu ekifananyi. Wega nayo njambale. Era tuba kubanga twayogerera kuva ku macha. Nade gambe gira mu gombe. Era tunadda mu kululala. Ojja kugira mu gomesi. Nja kujijjiramu. Weyo nayo bantu bagivumye okubula okugifiirako. Mikwano gomesi yange yeyo njagala. Naye abantu aba boogera ebyo. Bakuzaamu amaanyi oba bakumala mu mazima. Gutyo manya buli gye bakuma okunvuma. Nange ngamba sigenda. Awo wennyini wembaagala. Kyokka nti bo bali ku layini ndala gwe na layini ndala gy'okutte. Kati ya ne bajja ku tebamanyi kyobola bakola naye banaamanya ebyo nabijja kuggwawo. Era sobola kunyiiga nti banvune. Mbiraba n'empisaamu n'ensekamu n'engamba kyokka banaye Bannayuganda bange. So responsibility okuva mu bantu abalala ng'oggyeko family eyo. By the way, I'm supported by many. Just lwakuba nti nze abantu bange bonna abasinga nabagambe don't reply people's comments. Temuziddamu. Nedda. Kubanga olaba mulimu abantu balina different emotions. Kati gwe nalaba nga bavuma omuntu engeri yajja reacting amujja kuba ndala. Ate kye saagala. Ate era akola ngazza okulwanyisa Kyagulanyi kuba bo gwe badde balinamu essuubi okununula Uganda. Ate gwe ogamba nti gwe asuubira okununula Uganda. Era omuntu akyuka. Omuntu akyuka. Akyusa mu ndowooza n'akyusa nalaba nti wano we wali omulamwa. Nena jemba. Obukulembeze bwa Uganda bw'oyagala ebyaddala. Obukulembeze bw'eggwanga Uganda, the pearl of Africa.
Wegomba ani mu byobufuzi mu nsi yonna? Negomba ani? Nali negomba Queen Elizabeth ate sinaweno wa England. Si wa byabufuzi oyo tebalonda mulonda. Nantira yali mukulembeze ekintu kiri nti yali mukulembeze. Like these elected ones. Negomba ani? Tewali gwe wegomba? Gwe negomba ye wa Tanzania gwe nkugambye. Suluhu? Wano mu Uganda wegomba wani? Noga nti onezanya jazanyamu ebyobufuzi. Mutempulira mwegomba nnyo wano mu Uganda. Tewali negomba nze ngeri gye ngenda okuzanyamu. Abakulembeze bonna abaliwo tobalaba tewali n'omugwe wegombawo. Bakoze era bakola ebirungi bakola parliament yasobola okuba kansala asobola okuba president yasobola okuba ekifo kyonna. Tewali gwe negomba. Negomba nze ajja. Nanti bijje mu feelings just wengo omuntu ayagala okujja mbyo kati kyogamba tulina bitabo by'abana byabufuzi abaliwo abasookawo n'abaliwo. Essaawa zino kubaliwo current mpango wegomba mu Uganda n'abaliwo gwe wegomba. Ogamba nti nkola gyakolamu emirimu nange ngyegomba. Ngolowooza balowooza. Nati munoonya bwe muntunulamu. Sigamba nti sibamanyi. Ntunulamu gwenda abagwe nninza okugamba nti yoono. Bakusooka tunulamu otunuzi. Lwaki ompa kusooka okuvaamu ebigambo byange. Lowooza tekirina buzibu. Lowooza otuwe gwe weegomba wano. Gwe neegomba kale nnyinza okugamba oba kugambe kale nnyinza okuba nga neegomba omukulembeze wa Nuupu. Olw'ensonga byonna bimutuuseeko he doesn't give up. He's so committed. Tawanika. Bw'oba omwegomba lwaki tomwegasseko weegasi? Tekinneetagisa okuba nti appreciating omuntu kyakola kitegeeza nti olina okumwegattako. Ati mu bakazi weegomba ani? Oba oyo omusajja? Mu bakazi? Naye teyayitamu. Gwe tekirina buzibu. Yali Maureen Kyalya. Kirya? Kyalya. Ono yayesimba kuba president. Omwegombako ki? Gwe yavaayo omukyalo oyo n'alemezesibwa abasajja bokka naffe abakyala tusobola. Ensonga ki naawe oziwamu? It might be part of the reasons. Olowooza lwaki abamu bwe bakulaba bagamba oyo tatumalira budde? Nati bandabanga omuto. Nakirala manyi these people underlook us. Bwe kiri? They are even underlook barakuba ndi mutono. Small with big brains. Ensonga lwaki bakulaba nga ataliiwo abamu? Nimbu ndi mutono, nkyeka ndi mumpi. Toli muntu. Siri mumpi nati kubo. Just obuzini boli muti. Naye emmere ndi abannayi bamikwano mangamye soka endyenzi kutendya. Omubiri gwagaana. Wandiziridde muno kuta. Ndya n'omusinga yemulowooza naye omubiri gwagaana. Ate ekyo temulina kyakikolera. Biki ebikuluma bw'otunuulira Uganda eno n'ogamba naye bannaye Uganda kino kinnuma? Ekisinga okunnuma bayuthisi bannaye abasinga tebakola. Bannaye tebakola. Nekira abantu bali mu mbeera mbi abasingayo mu bifo eby'enjawulo. Gwe kyoba omanya tugamba tebaagala kukola bambi. Ne emirimu tegirabika. N'ekirala abasinga tebabawa mirimu kubanga nti tribes. Nedda n'ekirala abamu banoonya amannya munnange gwani. Singa tolaba newo baplayinga mu bifo ebisinga bagamba mwana wa gundi mumanyi bebawa naye kati gwe ebintu bya connections munnaye mu ggwanga ate nga tekyandibadde kyandibadde kya bwenkani. Asinga obusobozi yatwala omulimu. Naye kati osobola kuŋŋamba ogenda teekawo omuntu kubanga mwana wa gundi kubanga erinnya lye gundi kubanga mukwano gwa gundi. Olowooza omuntu omu kati nga gwe ng'ozze osobola okuwangula Museveni n'omugya mu bukulembeze? Era nazze nga manyi ngenda muwangula. Ogenda muwangula ng'okola otya? Nga bannoozi. Banno bye bazze nga tebakola. Besigye, Bobi Wine n'abalala. Nati abasinga bajja for political power. Naye nze sijja for political power. I'm coming to serve my country. Sigenda kujja because nati kati of course ekyo kibeerawo but my main focus, what am I focused on? Where is my goal?
Nakira ne Museveni ajja kundaba naye ogoloza naye ajja kuntya. Museveni asobola okulaba n'akutya. Ajja kuntya. Wala nawo naatera okuntya. Sigenda kutya. Ngamba ojja kuntya. Kati opposition yonna esobola okulaba n'ekutya nga Najjemba. Olwedde nga nze naye tekinetagisa na kuntya. Ekintu kiri nti akalulu ngenda kukawangula. Emirandiro girina. Ati njogerako ne bannabyabufuzi abamu nga bagamba tewali muntu n'ogu. Bwana Munigi nasobola okujjawo Museveni n'amuwangula. Mulina kwegatta ne mukwatira wamu. Nekyo tebayogera kituufu okuba nti ne beegatta kyebaali bateesezza ne bafuna omuntu omu. Naye kati nze ekyenyinza bagamba ba opponents bannange obwesiga mubuteeke mu nze. Bakuwagire. Bonna bawagire nze. Bw'atabaddeko wadde mu byabufuzi ye akava ku ssomero. Ati bwogenda ku university kubanga muzadde we yandibanga alina mu kutegeka akuzeeyo ku university. Ezo na plans zaffe. Tukimanyi nze nagambye okusoma tekuggwayo. Saaki kugambye mu ntandikwa. Okusoma tekuggwayo. Ne kyengamba level za Uganda wezikomanga ku diguli tonda bakumalawo. Sibo kiti. Nanti era ngenda gendawo. Naye etteeka ligamba nti omuntu alina kuba na certificate ya senior 6. Si kyekyo. Sijirina. Sinagirabako eriwa. Ate kati wagintumi. Okay, wamaliriza. Wakola combination ki? Nakola HEL. History. Wakola economics, entrepreneurship. Entrepreneurship. Ne Luganda oba literature? Ne literature. Nofuna mmeka? Wabula bannange. Nedda. Bantu babuulire. Lwaki abantu baagala bagamba makisi zange? Waze mu public domain. Yes. Era kyobulaba kati nze amagezi genkuwa baba bakuvumye batya tobanyiigira kubanga gwe walumbye. Era sinnanyiigako gwe ngamyeko nanyiize. Nkugolabyeko nga binnuma. Wafuna mmeka ku mukaaga? Nafuna points. Watulira ku ssomero ki? St. Elizabeth SS Nkowe. Kowe. Lyabawala bokka lyabalenzi n'abawala? Mixed. Point zooganya ozoogera? Byegenda obabuuze. Nyinza notuukayo ne bagamba ate waliwo abakulembeze abamu bagamba baasoma naye ba ogi baabwe ne ba obi baabwe tetubalabako. Gomanyi gwe tuuka ku St. Elizabeth SS Nkowe. Obabuuze Najjemba Jorin mummanyi. Otuuka ne oba tonnayingira munda ne ku gate yennyini bammanyi. Waliko biki bakulembeze mu kusomera awo? Si ku eryo. Si ku eryo. So position ki gye wali obaddemuko ennene? Ogamba nga ndi mu ssomero oba ndi mu ssomero nga ndi mu ssomero era nali mu position nnene. Position I was in a Catholic school, and the biggest position, that's liturgy. In Catholic schools, they count liturgy. Naye, remember liturgy, you have responsibilities as singer. When it comes to organizing everything, remember those schools are they focus on prayers. Era liturgy bamuwa the biggest privilege. Kubanga abakola biggest duties. Ne mujudicial court yennyini naliyo. From form 1 I was a leader, but on different posts. Ne mujudicial court naliyo era amateeka nga manyi. Mateeka omanyi? Amateeka nga manyi. Kuwozeeko ebibuuzo by'amateeka otunnyonnyolemu kati. Oba oyagala nasoma amateeka nga ogenze ku university? Amateeka nago nja gasoma lwakuba njagala sookera mu busomesa. Ng'osomesa ki? Nga nsomesa literature. Oyagala oba president? Ate kiki? Literature ne history. Naye mbadde ndowooza kati nga bw'oli sure nti ojja kuwangula. Ebyo tewali birowoozezza nako ebyokusomesa. No. Ne president w'eggwanga omanyi kiki kyaba? Nedda sikugamba, but I have to be with qualification. I have to add on my qualifications. Ogamba okufuna qualifications obeere omejalinge mu literature. Okola education. Lwaki education? Gye njagala. Lwaki gy'oyagala? Gye njagala. Ate oba n'ensonga ki ojagala? Njagala education with passion. Njagala osomesa abaana. Ye njagala okugabanako ku kyemmanyi n'abalala. Nga ne kati we njagala okugabanako efforts zange ne experience yange n'Abannayuganda bange. Experience?
experience gye nnina ku byendabye in my society, ku byendabye mu gye nkulidde, ku byendabye mu masomero gye nsomedde. Wanga bakuzala 2 kati gwe otunulira Besigye Bobi Wine olaba nga bo bali bakyali mu muzannyo mu bye bakola. 2 sikugambye nti bali mu muzannyo. Nedda nkugambye bawummule bakulu. Wali badde ojoininga bo ne mutambula. Obadde ki? N'ofunayo ku kifo ne mujja nga mukula mpola. Nakyo nkaka okwegatta n'abalala. Ngwendeka nze nzije nzekka. Ebina by'obufuzi ebye Uganda obiraba otya? Naddala eby'opposition. Emirimu enkola gye bigikolamu. Buli omu akola omulimu gwe mu ngeri gy'alaba nti ye nnambuluko. Kati Najjemba yalaba atya? Najjemba alaba nga they lack something kyagenda okuteekawo. Nga ki? Nkugambye they lack something kyengenda oleeta. Like according to my view, abasinga they are focusing on political power. Kyovola ebintu ebyamaanyi. Just know zino abasinga tebakozesa mirembe. Kati nze I'm coming in a different way. Kyovola nemba njogera sikozesa bukambwe. Abantu batwala okuba nti siri serious. Bakulaba ng'enjala ne bandaba ng'enjala gweruma. Enjala eba tennuma. Bweto munaye bwe natondebwa bwe nakula naye nga with God everything is possible bijja kukyuka. Bamikwano kansaba omubiri nfune namwe munsabireko omubiri gujje. Ate abamba kulabanga ajoga position y'obwa president. Sijijogera bageno kiteekawo nga nabo bakiraba kutoga bageno gamba 10 kati singa nze nga nina 18. Neno ndi muntu mukulu myaka 2. Myaka 2 lero kyali mutu. Because okyabera na wamu. Nchabeera wafate kingano mama ntatwe bamanya kiki kyonaalya. Agwani akugambye. Anti sekitegezo bere wamu. Kale. Neba motoka nga bagikutedde bamanya amafuta ogenda kanywa sawa meka ogenda kunywa gammeka era olagawa. Sibo kiri? Of course I have to inform them ngenda. Era nga we mbadde nvaawo ne mu informinga daddy I'm going on a political issue. Era ngana yakimanyi. Bazadde bana byabufuzi. Si bana byabufuzi. Kubona tekuli n'omunna byabufuzi. Era kyovola banawo. Esookedde mu gwe y'ebyobufuzi. Era kyovola baki? Kyovola banawo beekanga nga mbagambye. Kuba baali tebakimanyi. Nze nakirina nga nkimanyi. Wakirina kuva mwaka ki? Kuva ddi ng'okyali muto ddala? Si nga nkyali muto ddala. But waliwo okulonda oba nali mu piiki but awo Besigye we bamuwangulira. No, before this election, before the previous elections. 2011 was it 2011? 2016. Yeah, I was in P6. Kati awo. Awo checha singo kukwata omubabiri. Nze nali nze according to me nalinda nga Besigye alina okuwangula akalulu ako. Ne kasati nentegeera kuba kye nali njagala kweyesaawa. Kogo omwaka kasate kyaba nengamba kati nze ndakola impact nzije nkyuse ekyo kati gwe okulaba konti Besigye yali alina okuwangula wakupimira kuki? Okay, that's what I wanted. Sijagamba nti nali ndaba nti alina but kye nali njagala nga olaba nti abaana bano nga olaba nti kati abaana bano baagala Bobi Wine yabayitamu. Kati ekyo wekyali nenga kati nze njo kikwata era bulijjo nninda kati omanya ojjukira ebiseera ebyo emyaka gyagirina kuba 35 bannaye nga mpulira kinnuma nga ngamba emyaka gituuka kati Mukama n'abikola ne bagikwatako. Ogamba nti emyaka mimpi nnyo nja kusobola okujja. Si mimpi nnyo 18 kye ngamba nati nali ngamba ebyo gijja tuuka mangu. Nengamba at least nenga ndaba Uganda egenda kuba erudde ofuna change ku myaka 35 nja kuba nduddeyo okujja. Uganda egenda funa change 2026 kusinzira ku gwe. Okutandikira awo kasitantula mu ntebe. Soko demu kino. Uganda egenda funa change 2026. Yes. Ngani aleta change? Najjemba Jorin. Wataba Najjemba. Nga tulinde ekiddako. Ongamba akamala mukaga tuli mu kumaliriza kati. Ongamba akamala senior ya mukaga naye ongamba gwasobola eta change. Biki ebyo byokoze ebisobola eta change nga bana bateba bikoze. Ati ngenda bikola ogenda biraba. Ogenda bikola mu
mukunoonya akalulu no si mukunoonya akalulu nti like kyonna kye niyinza okukola kyenjona gye niyinza okukola nina gikola nga ndi mu ntebe essaawa zino sina kye niyinza kukolawo nga siri mu ntebe amapensi agakutuusa mu ntebe oganyize bulungi oba oli muganyiga nganyiga bulungi kati wetakulaba ekubalo tetugenda kukola tuti mugenda kundaba mpozi nga gavumenti yekutte nti negamba nti kati myaka 2 temujja naye kiba tekiri bwe kityo ogenda kundaba naye ng'oli mumalirivu kiki kubanga nzijja kubanga kyendiko nkimanyi era nkyagala obukulembeze bw'eggwanga naye oluddamu okukola interview gire mu gomesi yaffe eri oyagala pressure agyongereko gire mu gomesi yaffe eyo naye nalaba gomesi nze simbi era simbi nze gye nayagala wamaze eyo gomesi gye nayagala eyo gye mwavumye najje mbasibula abantu bannayuganda bannange mbagaliza olunaku olulungi mbagaliza kawungezi akalungi era mubeere bulungi mbalinze wali ku baleti nga munnonda mwebale tweyanza nnyo tweyanzege tukomye wano ne Najjemba Jorini bwe liri yesef tujja kutandikira awo olunaku olala akuume atakuumira mpeera